webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna. Ne nkutegeeza gw'atannalikinga tuwe ekigalo, kkirira wansi awo olaba ekigalo olayikinge. Gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambako okubeera nga ate etambula netuuka ku buli muntu yenna oba oli awo abadde tannaba kubanga afuna amawulire gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nina amawulire genkuletedde mu mboozi eno gesandyagadde obeere ng'osubwa era gesandyagadde obeere ng'olekayo okugaweereza omuntu omulala. Oyinza obutashayalinga naye ensonga eri emu yakulayikinga, gy'okoma okulayikinga n'omulala aba agenda kufuna updates zino ze tuba tukuleetera. Mu mboozi eno nkuleetedde ebintu bingi nnyo. Ekisooka waliwo ababadde beebuuza system ya National Unity Platform, enda gikunyonnyola awo era bye bimu ku byendeese wano byogenda okubanga owulira nkuwene details n'ebirala. Abannakibiina ekya National Unity Platform system gye balonkinze mwe bagenda okubanga bayita okuwandiisa ba members abapya, eyo yemu ku nsonga gye nkuleetedde wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Era mu ngeri yemu oba mu mboozi eno nyongedde okubanga nkuleetera okwekalakaasa okuzze oba kye bayita wave eno ey'aba Generation Z bajenzi okwetolola amawanga, kwekalakaasa kuzzeemu era nga okwekalakaasa kuno oba abantu bano oba enteekateeka zino zatandikira mu ggwanga lya Kenya ne zijja mu ggwanga lya Uganda. Okwekalakaasa kuno okwokulumba offices ez'abakulu, okulumba zi parliament oba n'ebifo ebirala ebibeeramu abantu abasalirawo eggwanga. Kakati no wetwogerera ng'okwekalakaasa kuzzeemu gwampuliriza ate mu ngeri ey'omutawaana ennyo era omukungu omu adduse mu ggwanga nga bw'ogenda okuwulira mu mbeera eno gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ate naba kubanga osubscribinga njagala osubscribinge mangu ate ogendere mu comment section teekamu obubaka kuba ku nkomerero ya updates zino ze nkuleetera nsoma obubaka bwammwe era buli eyataddeko message yo mu mawulire ge tusembyeyo okuwa kekadde obeere nga ate olinda ku nkomerero owulire message yo nga ate tugituusa ku abo boyagala ebeere ng'etuukako. Kakati n'ensonga endala gye nkuleetedde y'ensonga y'abasomesa. Abasinga obungi mwabitegedde bino era bangi temunnabitegeera. Abasomesa bakiguddeko, jjukira mabegakaawo babadde beekalakaasa ky'omusaala gwabwe mutono n'embeera endala ezifaanana bwe zityo. Kati bwe twogerera abasomesa babataddeko amateeka amakakali. Omusomesa yenna nga talina degree tagenda kuddamu kusomesa. Ebimu ku bintu bw'oba ku updates ze nkuleetedde mu mboozi eno gye njagala owe obudde owuliriza ate nzije tubeere nga tusimbula mukutu gwa Red Zone TV. Ate na subscribe nga kikole ensonga zonna nzije nzikutegeeze awatali kumisinga nsonga yonna. Kamala okunya olwendo lw'otuzinga bulijjo nzije tusimbule n'ensonga ze nkuleetedde mu mboozi eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mukutu gwa Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kikole ensonga zino zibeere nga zikutuukako. Kakati nga sinnakutwala ku kwekalakaasa, nga sinnakutwala ku nsonga za kibiina kya NUP era nga sinnakutwala ku nsonga za kuregisteringa n'ebintu ebirala byonna ebifaanana bwe bityo nga bwe mbikugambye bye ngenda okubanga nkuleetera. Ntandise n'ensonga z'abasomesa. Abasomesa mu ggwanga erya Uganda babadde beekalakaasa mabegakaawo omusaala mutono n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo byozze ng'owulira oba oli awo abasinga obungi mubadde nga mubigoberera. Okusinziira ku mukulu amenyiddwa nga minisita John Kirizesto Muyingo, ono nga ye minisita w'ebyenjigiriza naddala ebya waggulu. Ministry gy'alimu bayise mu parliament ne bakozesa akakiiko kaabwe era ne babaako ensonga ze balambise ne basaba parliament
ekozesa obuyinza bwayo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Era ensonga zino ne zijja ku fulo ya paalamenti. Minisita Jesse Muyingo n'abamu ku bantu naddala abawagira ensonga eno ne baleeta biiru empya. Era ng'omutwe gugamba nti National Teachers Bill proposes strict measures for teachers professionalization. Nti erimu ku mateeka agajja agagenda ofeesinga abasomesa gagenda kuba makakali nnyo era wandyekanga nga gazze n'ebizibu bingi newankubadde era buli nkyukakyuka ejja ereeta ebizibu nebaako n'ebirungi byereeta. Okusinziira ku mukutu okumanyiddwa nga Parliament Watch, guno nga bagamba the Ministry of Education and Sports has requested Parliament to grant it exclusive rights to place all students teachers in Uganda for their internships despite significant challenges faced by a similar policy in the health sector. Minisita ebyenjigiriza n'ebyemizannyo esabye Parliament ebawe eddembe lino babeere nga bakozesa amateeka okugateeka oba okulambika abayizi oba abasomesa ng'ate bayizi internees abasomesa bali mu kugezesebwa babeere nga babannyonnyola n'okubateekako ensonga eno. Teachers Bill eno gyenjagala okuba nga nkuyitiramu. The ministry defended the National Teachers Bill by highlighting the absence of a framework for professionalizing and standardizing the teaching profession through effective internship, registration, licensing and acceleration. Bawuliriza ebigambo bino luzungu lungi nja kujja maaso awo mbinnyonnyole wabula ng'okusinziira ku kiwandiiko kino enteekateeka eno eyinza okutandikira kwabo benkugambye bali mu kugezesebwa by internees nti bw'oba tolina diguri togenda kusomesa era bw'oba tolina diguri togenda kukola internship n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kyemmanya babitegeera mubitegeera naddala abazze bagoberera omukutu gwaffe bebimu ku bintu bye tuzze twogerako. Ensonga zino nno mpanvu mukko wabula gwampuliriza njagala okutegeeza nti tujja girondoola ensonga eno tubeere nga tugikuleetera. Jjukire mabega awo nkugambye professionals ez'enjawulo omuli abasomesa omuli abasawo babadde beekalakaasanga. Abamu ku bannayuganda abawakanya oba ababuusabuusa ensonga ezifaanana bwe ziti oba abakuba tooki mu bintu naddala ebiba bireeteddwa either mu Parliament mu bukiiko obw'enjawulo n'ensonga endala zonna kasita ziba nga zizze mu bannayuganda oba ziyitidde mu mawulire oba ekintu ekirala kyonna ekifaanana bwe kityo. Ebigambo ebibadde biraga oba ebibadde bidifendinga kino bibadde bitera kuva mu ba NRM gwampuliriza wabula abamu ku batunuulizi b'ensonga nga bagamba nti kino bandibanga bakikola okugezaako okuziyiza abantu bano okwekalakaasa nti abasomesa abalina diguri bayinza okuba nga batono. Bigambo bivudde mu bannayuganda abagoberera emikutu gyaffe wabula sisitimu eno ereetebwa oba etteeka lino erireetebwa mbu yandibanga ligendereddemu kukkakkanya bano. Oyinza okuba nga oli omu ku beekalakaasa naye ate nga ebiwandiiko byo birina webibuliramu birumiramukko naye ate ng'obadde osomesezza emyaka kati wano bategeeza atalina diguri tagenda kuddamu kubeera nga asomesa. Kugambye biiro eyo njagikumalirayo bwe naaba nga ngifunye gwampuliriza. Sigala ku mukutu ogwa Redzone TV ensonga zonna obeere ng'ozifuna tewali kyogenda kuba ng'omisinga naddala ng'omaze okusubscribinga n'ennyongera okutegeeza nti genda awo wolaba ekigalo okituwe kubanga gy'okoma okulikinga information eba ogiyambyeko okubeera nga ate etambula n'etuuka na ku buli muntu yenna oba oli awo gwe wandyagadde ebeere ng'etuukako. Kati ensonga eno nga bw'eri ku nsonga y'abasomesa oba eby'okusoma njagala okusooka okukutegeeza nga sinaba kuleetera nsonga ndala okukutegeeza kuba Moto Online. Bano no bakutegeeza ti gwe ayagala past papers eza mooko eza end of term n'ebintu ebirala byonna okuva ku primary, secondary ne universities. Bw'oba oyagala lesson notes, research report, research proposals n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo bakutegeeza nti genda mu search engine yo oba ku Google teekamu www.motoonline.com. Bano bakutegeeza tojja kufuna ebyo byonna bye njogeddeko nga togenze wa muntu toyina transport gw'otaddemu wabula kusaakinga www.motoonline.com. Kati gwe ayina omwana asoma oba nga gw'oli muyizi ng'ompuliriza ku mukutu guno nkutegeeza nti dduka mangu osaakinge ku motoonline.com. Ebyo byonna ogenda kuba ng'obimanya. Kakati ensonga eyo nga ngimaliriza gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV olunaku olwajjo
Enaku z'omwezi zabadde ziri 6 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana omwaka 2024. Ekibiina ekya National Unity Platform nga kiyita mu Secretary General waakyo amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya balonkinze enteekateeka ey'okuwandiisa bammemba empya. Emabegako awo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'atongoza enteekateeka ey'okuwandiisa bammemba mu kibiina kino nga kaadi zigenda kuba nga zigabibwa, ng'era kaadi ogenda ne National ID yo ne bakuwandiika mu kitabo n'ebintu ebirala bifaananako bwe bityo, era kaadi zaafulumizibwa n'ebikozesebwa ebirala byonna mu nteekateeka eno ne bitambula. Abantu bangi beewandiisizza. Ekibiina kya NUP kyavaayo ne kitutegeeza omuwendo gw'abantu bekyakawandiisa, wabula ate kati olunaku olwajjo bangi babadde beemulugunya. Kyamunaife abamu tuli bweru wa ggwanga, abamu tuli wala. Ekibiina kino ne kigamba mumanyi n'abantu abali ewala bano leka nabo tubalowoozeeko. Baatongozza system emanyiddwa nga My NUPID. My NUPID ng'ogenda ku mukutu gwo ogwa Google oba search engine yonna nga gwayagala okuregisteringa okufuuka memba ow'ekibiina ekyo, n'oteekamu mynup.com mynupid.com oba https:////02 then oteekemu ekigambo mynupid.com nga toyawuddeemu, ogende oregisteringe. Bakujja kusaba national ID yo, nini namba, amanyago, location n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Olwo ojja kuba ofuukidde ddala memba ow'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform nga teweetaaga kubeera ng'ogenda bakuwandiise. So waliwo yadde atubuuza enteekateeka eno efaanana etya. Munnange nange ekitono kye njimanyiko kyekyo kyenjagadde okuba nga nkutegeeza, kubanga bwe nkugamba ffe bwe tukola ensonga ze tuleeta tuzijja mu bibuuzo yatubuuzizza tusobodde okuba nga tukuddamu. Kakati ensonga eyo nga ngimaliriza gwampuliriza, ensonga y'abasomesa ngimaliriza. Kakati ngenda kujja n'ensonga ey'okwekalakaasa okugenda mu maaso mu bitundu by'omanyi, mu bitundu by'otamanyi, mu mawanga, era n'ebikwata ku muntu ono eyadduse Prime Minister. Ngenda kuba nga mbikuwa mukutu gwa Redison TV. Bwatonaba kubanga osubscribe nga kikole nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale tukyagenda mu maaso n'okuba nga ate tukuweereza ku mukutu ogwa Redison TV. Nkutegeezezza emabegakaawo nti waliwo okwekalakaasa okugenda mu maaso kw'abavubuka be bayita ba Generation Z. Bano nga bali mu kwekalakaasa beeyiye ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo naye nga bali mu ggwanga erimanyiddwa nga Bangladesh. Eggwanga eryo erya Bangladesh libadde likulemberwa omukazi omukyala amanyiddwa nga Sheikh Hasina Wazed. Namukunnyonnyolako emabegakaawo era bw'oba ng'ojjukira bino byonna osobola okubeera ng'obijjukira. Ye Prime Minister w'eggwanga lya Bangladesh era ye Prime Minister ow'omulundi ogw'ekkumi. Yakwata entebe eyo okuva nga 23 omwezi gw'omukaaga 1996 gwa mukaaga nga 23 1996 era abadde Prime Minister ow'eggwanga erya Bangladesh paka olwaleero, naye nga yeeremezza mu ntebe, yeeremezza mu kifo paka bannansi bwe bamugambye nti nedda nnyabo otufugidde ebbanga ddene ate nga ffe tuli bavubuka ate mwe abatufuga muli bakadde tetugenda bikkiriza eno si Uganda. N'abaana ne bagenda ku nguudo bavubuka nga woolabye ebibadde Uganda, nga woolabye ebibadde Kenya, woolaba eggwanga erya Bangladesh ngenda dikuwaako ebitonotono ebirikuwatako. Omukyalo ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda mwaka 1947 era ng'aweza emyaka egy'obukulu gy'alina essaawa eno giri 77. Omukyalo yabadde akulembera eggwanga erya Bangladesh. Waliwo yadde ambuuza Bangladesh tuwulira nti ate Prime Minister yadduse ate President yaalyokke. Njagala okutegeeza nti President w'eggwanga erya Bangladesh okusinziira ku sisitimu yaabwe abeera wa mikolo era nga tasalawo, abeera nga wuli ekigambo nti ceremonial.
wa mikolo bukolo tasalawo naye omuntu ow'enkizo era akola decision zonna ezisinga obungi yabeera prime minister okusinziira ku system ey'eggwanga erya Bangladesh. Kakati oyo omukyala amanyiddwa nga Sheikh Hasina Wazid yabadde akulembera eggwanga era yabadde key decision maker mu ggwanga erya Bangladesh. Kyova olaba abavubuka mu kwekalakaasa gwe bataddeko enninga era yadduse ne bayingirira ofiisi ye ne baluutinga ne babba ne batwala buli kintu kyonna kyabadde akozesa. Eggwanga lya Bangladesh gwe atalimanyi ngenda kuwaako ebitonotono nga bwe nkugambye ebiri kwatako obeere nga nabyo obitegeera bulungi nnyo, tubeere nga ate tutambula gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga olayikinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo awo olaba ekigalo olayikinge kikwateko obeere nga ate otambula naffe era ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Kakati eggwanga lya Bangladesh lisangibwa sayidi eri wansi mu Asia naye eri nga woowulirira ddala wansi ewali amawanga nga India, ewali amawanga agenjawulo ngenda nakubulira amawanga geesalagana nago ensalo. Gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV kubanga ffe bino bye tusinga okubanga tutegeera tugenda kubanga tubikuwa byonna obeere nga obitegeera. Eggwanga lino erya Bangladesh kati wuliriza bulungi nnyo baliyita People's Republic of Bangladesh. Lisangibwa mu kye bayita South Asia nga bwe nkugambye nti wansi eri mu Asia era ly'eggwanga erikwata ekifo eky'omunaana okubeera ne population esinga obunene okwetoloola ensi yonna ng'erina abantu obukadde 107 era nga lirina obugazi bwa square kilometers emitwalo 14,406. Kitegeeza eggwanga osobola okutegeera obunene bwalyo. Lisalagana booda n'amawanga nga India mu mambuka gaalyo n'amawanga nga Myanmar oba Burma mu maserengeta era lisalagana n'amawanga 2 gokka nga buyinza okuba nga okiraba. Naye ne waggulu eri waliyo eggwanga nga Bhutan, waliwo eggwanga lye bayita Bhutan naye liri walako, waliwo eggwanga lya Nepal n'amawanga amalala. Eggwanga lya Bangladesh eyo gy'olisanga. Kakati ekibuga kyabwe ekikulu eky'eggwanga erya Bangladesh kimanyiddwa nga Dhaka, kye kibuga kyabwe ekikulu naye ng'ate ekibuga era ekisinga obunene era kye kimu kyekyo. Waliyo ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga eryo ebinene era ebibadde bitwalibwa nga ebikulu naye ng'eyo yemanyiddwa nga official capital city ey'eggwanga eryo. Kakati omuvubuka alowooza okwekalakaasa mu nseekateeka ey'abajenzi osobola okulabira ku ggwanga erya Bangladesh n'olaba bwe bakikoze n'olaba bwe bakikola naawe oba oli awo n'otegeera okwekalakaasa kukola kutya okuggyako obukulembeze ng'abavubuka bataddewo embeera kukola kutya. Labira ku ggwanga erya Bangladesh then oluvannyuma nzije ne comment section nga nsoma obubaka bwammwe nga bwe tutera okuba nga tukikola era essaawa eno yennyini kkiriza mbeere ng'ate nzija n'obubaka bwammwe buli yataddeko message yo keekadde ngenda kuba nga ngisoma ogitegeere bulungi nnyo. Guno gwe mukutu ogwa Red Zone TV nga sinaba kuba nga nsoma obubaka bwammwe kutegeeza ku Haji Abudu omusomi w'edduwa ono nga bulijjo akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo ebikutawanya ebya buli kika akutegeeza nti ebizibu byonna ye abipambana abitwatako n'aba nga ate abisolovinga. Akutegeeza nti ne bw'oba oli bweru wa ggwanga togaana Nzo okubanga olina ebizibu eyo gy'oli obanga ebizibu biri waka gye wabireka akutegeeza nti mutuukirire ennamba yiye eya WhatsApp erizo 75244756 ebizibu byo byonna ajja kuba abikwasaganya bulungi nnyo ate obeere ng'oddamu okubanga otambula nga bw'olina okubanga otambula. Kati wuliriza abaatadde obubaka bwammwe mu comment section njagala kubanga ate nzija nabo tubeere nga tutambula ng'era bwe nkugambye nti ffe bwe tutyo bwe tukola ku mukutu ogwa Red Zone TV ne tuba nga tetulina muntu yenna gwe tuleka mabega. Kakati waliwo gwe bayita Lukoma Norodin webale kubanga obeerako ayogera ku nsonga eri era yanukudde message etuuse. Fatima webale kubanga naawe ogoberera mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Rabikab webale kubanga naawe ogoberera kyokola kya mutawana nnyo. Ni ono omulala guys, thank you Red Zone TV okutuweereza munaye tontereddeeko linnya. Topa Suman webale kubanga naawe obeerako kyokola kya mutawana nnyo. Shamsha Gre webale kubanga naawe obeerako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Jamal webale kubanga naawe kwoli. Alupa Ntende webale kubanga agambye Amontende Alupa Kusadi from Kibuku district. Ab'ekibuku bannange batulabire tubaagala nnyo
ab'ekibuku batugoberera bamuyita Alupa, bamuyita Ntende Alupa Kusadi ali kibuku yasinzira okubanga agoberera omukutu. Melarin Unlock webale kubanga nawe kwoli kyokola kya mutawana nnyo. Kavuma Fred Menta webale kubanga nawe ogoberera osinzira wa okubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV ate ensonga ziberenga zitambula. Shamia Nasozi webale kubanga ogoberera osinzira wa nawe okubanga ogoberera message yo etuusa agambe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mayiga sente za Museveni zimutuga bwati wategeeza naye bale Caroline webale kubanga oberako. Kachima ono bamuyita Kachima natugambe eno ono Ssennyonyi nagamba ono ensonyi z'okuwamba kabaka ze zimutawaanya. Masse Namirembe webale kubanga olikwoli yagambye twakutegedde Mayiga twakutegedde ate nnyo bwati wagambye Nakatevi Vianney nagamba Yoweri Museveni kibwetere free akireewo. Jenny Florence Nansasi webale kubanga ogoberera nagamba obusungu nga bungi mwami Mayiga webale kubanga kwoli mukutu gwa Red Zone TV. Mayiga koma ku Baganda Kyagulanyi wa Uganda yonna Rose Nambosi bwati bwagambye webale kubanga kwoli message etuuse. Isaac Ngondwe webale kubanga kwoli nawe message yo etuuse. Kavuma Mastula nawe webale kubanga kwoli message etuuse. Ani omulala ona gwesi naba kubanga nsoma. Nachaze Justin webale kubanga kwoli gambye ebifaananyi Mayiga biwera ngani bwati bwagambye ni no natugamba yogera ku baana bannayuganda abawambibwa ate nga abakusinga Baganda naye erinnya tolitaddeeko message yo etuuse. Kavuma Masitula webale kubanga kwoli naawe message yo etuuse. Shamia Nasozi webale kubanga nawe kwoli munnange mwemusinga okubanga mugoberera omukutu. Ne waba wano kubayita Betty Makumbi webale kubanga nawe kwoli kyokola kya mutawaana nnyo. Nagamba byonna tebikyakuwonya mwami Mayiga wabula oswaza buswaza bwate bwagambye. Mpungu Tone webale kubanga kwoli message yo nawe etuuse. Naluwoza Jane webale kubanga nawe kwoli message yo etuuse. Penina Nalwanga webale kubanga nawe kwoli message yo etuuse. Maria K Kayibanda webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Laberitwe message etuuse. Etha Mirembe nawe webale kubanga kwoli message etuuse. Nasu na Grace webale kubanga kwoli message etuuse. Margaret Nassali webale kubanga kwoli message etuuse. Hussein webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Margaret Nassali message etuuse. Sewanya na Fred webale kubanga oberako message etuuse. Mama Kevin nga bulijjo webale kubanga nawe kwoli agambye kyokka gana agasajja gatemo nnyo gatukabiza amaziga mangi nnyo naye Katonda waffe gyali. Mama Kevin Switzerland webale kubanga oberayo ate n'ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Rabi Kabu webale kubanga naye kwoli message ya tuuse njirabye. Hussein naye webale kubanga okyaliko message etuuse. Esther Mirembe Mama Kevin nakomawo. Rosemary Nachimera webale kubanga naye kwoli message ya tuuse. Betty Makumbi message kweri n'abalala mwenna gwesisomye ojja kujja oddemu oteeka obubaka bwo ku updates zino then oluvannyuma tujje tubeere nga tweyongera mukutu gwa Red Zone TV. ate na subscribe nga kikole oleme kubeera nga omisinga ensonga yonna nga wetubeera okubanga ate buli ekijja kye tukutuusaako wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.